jako akawuwo. Tulaba dokita omulala dokita n'atugamba tutunde ekibanja. Namubiru Teddy kati omugenzi twamukulaga amawulire gaffe kakawuwo Sabbiiti ewedde ng'asaba obuyambi. Yazimba yawanziika. Ono abadde yalwala ebbeere eryali lyavunda nga litandise n'okuwunya nga yali atambudde mu malwaliro ag'enjawulo wabula ne bamusaba ensimbi ez'okulongoosebwa z'abadde tannafuna. N'ekifaananyi ky'omunda emitwalo 3 n'ekyokungulu 15. Natukaa tugendeyo n'emitwalo 95. Naye nga n'ekyokulya twali tetukirimu. Ono abantu oluvannyuma lw'okulaba amawulire gaffe batandika okumusondera obuyambi n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago wabula ng'eno gye yafiiridde. Akantu kakwatawo ng'akayuto olw'okubeera nti talina bujjanjabi abadde tasobola kugenda ku disitulikiti kufunayo mpapula. Yakubira abasawo bajje bamunone bamutwale mu ddwaliro tebajja. Omwana n'abeera ne nnyina awaka era bannamawulire be batuyambye omuntu okutuuka ku muddwaliro. Naye embeera gye tulimu embi yereese munaffe okufa. Tubeerako naye twamutwala obwo embeera we yatabukira ennyo. Lwali ng'enkeera yidi olw'omukaaga embeera we yatabukira. Ono aziikiddwa wabula abakungubazi mu nnaku ey'ekitalo bategeezezza ng'omuntu waabwe newankubadde ng'abadde mulwadde naye embeera eriwo mu ggwanga yeesinze okubanyigiriza. Embeera embi gye batugamba twekuumemu covid tumwekuumye ate abantu baffe bafa tebafa covid. Embeera gye baasibamu ebidduka n'abantu okubagaana otutambula yeyo embeera etuusizza abantu baffe okufa. Ntalo ekimuviiriddeko okufa era ekimuviiriddeko obulwadde okweyongera ennyo ebbeere lyeyongere ensonga ya covid. Kubanga singa bateekawo obusobozi obugamba omuntu alina okugenda ka police post wali ekasubi. Bano basiimye ab'amawulire abavaayo ne bakubira omulanga ne basobola okufuna obuyambi newankubadde nga bwatuuse kikeerezi. Munnaffe afudde mu bulumi obuyitirivu, afudde obutajjanjabibwa obutafiibwako kubanga omwana abadde atunda ngoye ne nnyina yali atunda mu katale ne babagaanayo omukazi n'alwala. Kati yabadde talina ssente omwana takyakola emmere tebagituusaayo eno gye baagaba ewaabwe tebaatuukawo baakomayiri eri mmanga. Kati oba n'enjala ebaddeko simanyi naye obuyambi tebwabadde buyambi kyekireese munnaffe okufa obubi bwati. Ne bamutwala ng'embeera si nnungi nnyo bamutuusizaako okisigeni gamba bwe bityo bwe byali. Kati bagenda muziikawo. Bagenda muziika kayabwe. Tibagenda muziika. Lawrence Kavuma yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.